enkoko 100 naye enkoko za kyaggulo ente ya kyamisana enkoko za ddi akitegedde gamba muno nti enkoko za kyaggulo Ma'am. Ini kan kaja luang sepuluh yang kuah. So. Mana tu Mazzi? Kingangali kyo kimuluga. No bwana buli bantu bwatidde nnyo bwalabye kamera nga gwe bayitumizzaamu ne buleka olumwa ne budduke tukanyiza kubwegerera nti mudde obwana tebudde Bisatu ate ssentebe ajje akole speech okugulawo mu butonde era kkiriza nkutegeeze nti abavubuka abo bonna we bali abawagizi baabwe mazima tekalulu kowulira okuva mu ttendo kumpi n'ekisoka nawuni gyobuukana naye basangibwa makae twasomesa kayondo lw'ekigendererwa kugasa ggwanga kwekudde bwabwe abaddize fiizi ali mu bazadde waffe tumuwaka kayondo kayondo si mwana wa mwami kayondo mwana wa mukozi obola basobola okukola waka lulwabulako eddaaki kayondo bola okukola waka lulwabulako eddaaki Twetebo abatukiikirira okuli kansala waffe omulonde ababaka ba paliamenti Kirijja Butooke ky'ekitundu ekiwerako oba oliawo nga ne mu Ggombolola eno ky'ekitundu kyokka ekirina ebibuga ebibiri. Ekyokubiri nti abantu mwe bali ab'ebika eby'enjawulo ate abakola emirimu mu bungi. N'olwekyo ffe nga abakulembeze olumu tusanga okusoomoozebwa oba oliawo naffe tetulina bwe tuyinza kukwasaganya mbeera. Nze ayimiridde wano nsasulwa omusaala gwa gavumenti era nkolera $1,000 buli mwezi. Naye ebiseera ebisinga neesanga ng'ate n'okugukima ku Ggombolola nteekwa kwepatiza mu kitundu. So olumu ebimu binsoomooza nga sirina we nyinza kuyambira. Ekyalo kye muliko obulumi bw'amazzi bungi. Abantu babonaabona, amazzi gafuusa amazzi. Abantu batambula omutala abamanyi eri ewaffe ekirijja ne Butooke waggulu ne bava e Butooke nga bajja Byafula kusena mazzi. Abantu ne bava mu Kirijja nga bagenda ku Mabugwe. Abalala ne bava sayidi endala eno e Buteweta ng'amazzi banywa ga bidiba. N'olwekyo
tusaba tuyambibweko mu bintu ebimu. Nze ng'omukulembeze w'ekyalo oba oliawo sirina busobozi bukola ekyo, ate nga n'esente zandibadde zidda ku 25% oba oliawo twandibadde tusobola okuyambibwa. Naye nze ngaatwala ekyalo kino nakoma okufuna sente ezo ndowooza myaka gya covid emitwalo 4, naye emitwalo 4 egyo bagisabirako embalirira. Kiba kya bulyaza amaanyi, baba bagamba nti kuba olukuŋŋaana olw'abantu b'otwala oyanjula sente ezo. Naye ng'ekyalo ky'enfuga kiriko abalonzi abasukka mu 100. Kati bw'otandika obagubyagubya oyogerera emitwalo 4 bajagalako embalirira ogyepakira gikima ku Ggombolola. N'olwekyo ebintu ebimu batusaasire. N'olwekyo omubaka nga woli mu kifo kino bwe bumu ku bulumi bwe tulina. Ensonga ey'okubiri, obuze omuntu n'akutuukako n'aga nti amazzi gali wala, naye nga gyagajja ate naawe gyogakima. N'olwekyo ensonga ezo muzitwale nga nkulu. Tugendamu akayumba abali ku nteekateeka eno mujja kuntuukirira mbalage wawe wagenda okusimwa toilet. Erinnya lyo? Amanya gange nze Nangira Judithikeira. Bwe nkomawo ku ssomero nkomawo saa 12. Naye kuno tusangako abantu bangi ng'abaana bangi. Kale nga buli omu ayagala kusena naye nga tetulina ngeri wa kusena mu ng'olina kulinda b'osanzewo basooke baggwewo then naawe olyoka osena. N'abamu ab'ebutooke waggulu. N'abamu abava Namina. Abantu bavaako ssaawa mmeka? Tujja kuvaako ssaawa nga 3. Nga bangi. Kasa ziwera ssaawa mmeka? Tandika 10 tuuka ku 3. Naddala kusana nga kaase mu biseera by'akasana. Kati enkuba eno nga yatonyeemu kwe kukenderako naye era singa sinkuba eno. Kati singa bali bangi. Tandika ne 11. Wabudde ku ssomero tuuka ssaawa nga 2 awo. N'omubiri guba mungi. Tuuse tukobe kimu. Bali mubiru abo nyeni. Sebo kansala w'ekitundu kino bana obugalo bwa kansala. Teekateeka tulabe. Kubanga twalugezaako naye ndowooza enkola teyali nnungi. Gyenkola gye tugenda okuddamu okukola. Nali ntambula ebyobululu simanyi saawagira kayondo saakola ki ebyo tugira tubisiba ku nkondo tujja biza 226 essaawa eno tukolere bantu baffe kubanga mu abantu baffe temwetaaga ntalo zaffe bakulembeze fe buli lwe tulwana eri bannaffe abatubba nga bongera otubba buli lwe tubbiŋŋana eri bannaffe nga bongera otubba buli lwe twewalaggana buli lwe twesosola mu mawanga tolina nsonga lwaki ososola munno mu mawanga ebbanja tetulina mu nsi lyakwagalana obubbi obweyongedde sabo ssentebe tekiina kifo kya lukale ne tusuubizibwa ekifo awo neŋŋamba ekifo tunakifuna ze ekifo ekyo ojja kizimbawo toileti nja kizimba eyawala kakati abaganda bano mubyafaayo ebifo ebyo ebikyambibwamu bakayita kamugwanya kakati wano njagala nzimbewo akakayondo era ng'omuntu omugamba nti olaga nti ŋŋenda mu kaakayondo naye mbadde nsaba ate kireme butabeera wala nnyo kubanga wekiweera ewala ennyo amakulu gakola ki gabwa
kubanga oyinza kiteeka awantu ng'ate omuntu alina n'okuyita waasula